po jako akawuwo. But we have very few specialists and very highly trained nurses. Olunaku olwaleero eddwaliro ly'e Mengo litongozza omulimu gw'okuzimba ekizimbe ku ludda olw'amaaso n'amannyo era nga minisita omubeezi w'ebyobulamu Hajjati Hanifa Kawoya yatongozza omulimu guno ku ddwaliro e Mengo. By the Minister of State General Duties Honorable Hanifa Kawoya Bandana, and it has been blessed by His Grace the Most Reverend Stephen Samuel Kazimba Mugalu, our Bishop. Minisita Hanifa Kawoya asanyukidde ekirowoozo ky'okuzimba ekizimbe kino okusobola okwongera ku bugazi bw'ekifo kino era eri abajjanjabi bw'amaaso n'amannyo kiyambeko n'abalwadde okubawa obuweereza obutuukana n'omutindo. Of course, of ensuring that there are specialists more in Uganda, more trained, and we have to ensure that they are able to train and retain them in our facilities. Our problem again is when we train them, they tend to go for going past that. But once the conditions are well enough, which the Ministry and Government is working on, we are sure we shall retain them in our health facilities. Lozi Mutumba ngono yakulira eddwaliro lino agamba nti ekizimbe kino kigenda kuyambako eddwaliro okutambuza emirimu obulungi oluvannyuma lw'ekifo okugaziwa. Kijja kutuyambako kubanga tujja kuba tweyongedde space ey'okujjanjabiramu, tujja kweyongera okufuna abasawo abajjanjaba amaaso n'okweyongera okutraininga abalala ate n'okulaba nga bannaffe abavudde mu Germany batuyamba okuleeta ebyuma eby'omulembe. Mutumba agamba nti obukugu kujjanjaba amaaso kwa kweyongerako nnyo ekijja okuyamba ku bannansi abatawaanyizibwa ekirwadde kino. Mu Uganda tulina abantu bangi bwe bati abeetaaga obujjanjabi obwo naye nga tetubulina. Kati tusuubira twawulidde nti cabinet ministers already bill baajogeddeko ne bagisindika mu parliament. N'olwekyo kati tulinda bill egende mu parliament bagikubaganyeko ebirowoozo basobole okugiyisa. Mutumba agamba nti ekizimbe kino wamu n'okugula ebyuma byakumalawo obuwumbi obuwera 19 mu nsimbi za Uganda. Ekizimbe kijja kumalawo ndowooza nga bilioni 10 naye bannaffe batuwadde 19. 10 zino ze zijja okugenda mu kizimbe, endala tugenda kuzikozesa okugula ebyuma ate n'okweyongera Abannayuganda abasawo b'amaaso okubuka era kijja kukendeeza n'omuwendo gw'abantu abava mu Uganda ate ne bagenda mu bisenda. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.